Abavubuka n'abakungu ba gavumenti abalala bakedde ku makya kwena wooteeri ya Serena mu Kampala ng'eno ebadde teekeddwa okutongoza enteekateeka nnamutayiika ey'okukola ku nsonga z'abavubuka mu ggwanga. Kyokka ku ssaawa 10:45 embeera yeeraze nti yandikyuka eri abeetayo mu lukuŋŋaana luno. The young people here, Mr. Prime Minister, sir. Hello. Ne transport temwatuwadde. Ekivuddemu ekyo bavubuka bano okwamba omukolo era effujjo ne litandika. Abadde omugenyi omukulu minisita Kiruunda Kivejjinja agezaako okuwayawoya abavubuka bano nga buteerere. Babagenyi abalala abadde batudde awamu ne Kivejjinja nga muno omuli minisita w'abavubuka Nakiwala Kingi ebibadde bigenda mu maaso bibatabudde. Minisita omubeezi w'ensonga z'abakozi Herbert Kabafunzaki alabiddwako ng'ali ku ssimu oba oli akugezaako okutaasa embeera. Abavubuka bano batuuse n'okwebaka wansi ne batandika okutema emiranga gy'oyinza okuyita egy'ekikunguzi. Abamu obwedda bawujje so nga abalala bongera kweziribanga. Waliwo abadde balumba ba minisita poliisi beetangidde. Poliisi era erabiddwako ng'egobaganya abamu. Abamu ku bavubuka bano batuuse n'okutula mu ntebe z'abaminisita ne bategeeza nga bawambye omukolo. Abavubuka tukoye okutukolera kwa diri za gavumenti. Waye opite twamufunamu. Nakusumula se twamufunamu. Abalunginga simanyi bisimula byakiyaye. Tukoye okutufera. Tukoye ente ya minisita yange kati. Sitaka bitwa kutufera. Tukoye. Abavubuka bano bagamba nti ekibatanudde ye Pulezidenti Museveni okutalabikako bambulira ebizibu byabwe n'abasindikira Kiruunda Kivedinda so nga abalala bagamba nti abakulembeze baabwe tebaayitiddwa. Wetugenda mu Ministry of Gender batugamba mugende mu KCC mwe Kampala temukyali district mwafuka authority. Wetudda mu KCCA etugamba muli under National Youth Council mugende ku NYC. Wetugenda ku NYC etugamba ekigambo kye kimu ti mwe mwafuka ba authority mugende mu KCCA. Kati olwaleero twandise ekiwandiiko kyaffe tujja mu youth policy gye tutamanyi ffe tuba tutegetinga kintu kimu okulaba President Museveni okumubuulira ensonga zaffe ez'abakulembeze ba Kampala. Kakati balonkinga zino programu z'abavubuka zigenda kutuyambira wa kyotumanyiwe tuwe kati ngaffe abakampala wa twetaaga President twetaaga abantu munnyonnyole atubuulire minisitule egenda okukola ku nsonga zaffe oba KCCA authority kubanga tetumanyiwe tugwa. Bateekawo bilioni 2.65 okuimplementinga police youth livelihood program naye bantu abatono bagifunyeemu ogera ku level zonna tekugyafunamu baminisita bazifunamu bagezaako kuleeta amalira tebabaleeta neti batubalamu wadde omugaso. And you are telling us the word policy, you don't even understand it. What is policy? Ambie president mugenyi omukulu esaaso balesa Kiruunda Kivejjinja emyaka 9 novubuka bye twagala okwadressinga wa president naye babanga tebaitukkiriza ne president najja baituleetera abasajja bakadde tebamanyi bizibu byaffe naye tunabagamba tebabituuse tetujja kukkirizaganya n'ebyo twagala president of Uganda. Kanya chupa 5 z'amazzi olubuto lunyoola kuba batuyise tebatuwamere yadde. Kyokka minisita omubeezi w'abakozi Herbert Kabafunzaki embeera eno akitadde ku bannakigwanyizi mu byobufuzi. Polisi eno yo nnungi nga polisi kubanga nga bw'okiraba ebadde eyamba ku changing mindset ya youth and nationally eri nnungi nnyo naye tufunye obuzibu wano kwesanga nti waliwo politicians abaagala cheap popularity kulaga nti buli kintu kyonna kye baagala kye kirina okukolebwa oba balina okubeera hard kati ekyo kye kirese obuzibu ne bawa ssente abamu abaana ne badisorganizing. Waliwo pulogulaamu nnyingi gavumenti zezeteekawo eri abavubuka okulaba nga bava mu bwavu era enteekateeka ebadde egenda okutongozebwa olwaleero ebadde egendereddwamu okulambika enteekateeka zino saako ebintu ebirala gavumenti beetaddewo okulaba nga abavubuka babako ne kye bakola.